Mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko, abakulembeze mu Bwakabaka mu masaza, eggombolola, emiruka n'ebyalo bya Kabaka batandise okusisinkana n'ekigendererwa eky'okutumbula obuweereza okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Wano Minisita wa Kabaka owa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki asisinkanye abakulembeze mu ssaza Ssingo okulaba emirimu engeri gye gitambulamu. Oweekitiibwa Joseph Kawuki alaze obutali bumativu eri ababaka ba Paalamenti abasusse okwesamba ensonga z'Obwakabaka kwe butambulira. Ababaka ba Paalamenti bonna sinnawulira nnyo avaayo kubeera musaale ku nsonga za Buganda nti federal nzendese ekiteeso bakiganda bakiganda sinnamuwulira. Kati baleese 5-year development plan eya Uganda bagiteeseteese nga Buganda etulesebweyo. Oweekitiibwa Kawuki akubiriza abaami ba Kabaka okukola emirimu egibasuubirwamu kubanga be batuukira ddala ku bantu ba Kabaka, kyokka nga kino baakukisobola singa banaagoberera ennambika etambuzibwako emirimu mu minisitule ne mu Bwakabaka. Obukulembeze bw'amasaza n'eggombolola abukubirizza okulondera mu bifo abantu abalina obukugu obw'enjawulo abasobola okukola obuweereza mu ngeri y'ekikugu nga bakulembeza obuyiiya. Londa abantu atatulye emulugu abanaakulembeza Buganda emisana n'ekyo tetwagala bateesiza Buganda ku leediyo ne mu nkuŋŋaana kubanga ekyo nange ekisobola naawe okisobola. Naye twagala abagenda tukiikirira mu Paalamenti nga bino babitwalawa mu Paalamenti. Oweekitiibwa alabudde abantu abalina omuze ogw'okubulankanya eby'obugagga n'ensimbi z'Obwakabaka ky'agamba nti balina okukikomya. Nobbe ebya Bwakabaka tugenda mu mbuga era Ssaabawolereza ali mukola kuzimu ku mpapula ezo. Tulina ababbi ekinoonyerezaako oba mukozi wa Bwakabaka oba mwami wa Kabaka sitobeera mubbi tetutwala mwami wa Kabaka tutwala muntu omuki. Abakulembeze abeetabye mu lusirika luno nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Ssingo mu kwendaddewo kagimu boogedde bye bafunye mu nsisinkano eno. Tujja kwongera okuweereza, ffe tuli bamalirivu ku byonna ebikoleddwa, ffe tuli redde okulaba nga essaza ly'e Ssingo liddayo okulaba nga lidda ku ntikko. Tuddeyo bano abajja batwegiraagiramu bakyaggwe bano ku guno omwaka bajja tuwulira. Mu ngeri y'emu, disitulikiti kadhi w'Emityana Sheikh Ali Kasaliko avumiridde ebikolwa by'abamasheeka abamu bagamba nti basusse okutafuta obubi ku Ruhani nga kino kiviiriddeko n'okuwabya abakkiriza. Bakuyita kunoonya nsi, ye n'ajjamu by'ayagala ebinaamuyamba eri obulamu bwe oba n'abalala. Naye nga tukivumirira nnyo eri abantu abo abavvoola Kurani nga bagikyusa amakulu gaayo n'entaputa yaayo nga kiki ekigendererwa Kinnabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaweebwa Kurani. Baabamu ku bamasheeka abeetabye ku mukolo guno balaze disitulikiti kadhi okusoomoozebwa kwe bayitamu. Bw'ogenda yonna gy'ogenza okusaaza babuuze musoma bisimillah mu baatu oba mugisoma muki mukyama. Bwe babanga osaaza basimala bagisoma mu kyama ng'owulira tojja kugisoma baleke bakoki. Buli musiraamu yenna oba oli imaamu oba toli kasooba ng'osobola okusoma wandirifudde etteeka buli lunaku nga tokka wansi wa ddakiika 3 okuggyako okuzongerako okusoma ku ddiini yo. Abeere mu nnyumba ye, omuntu ayagala emirembe asigale waali. Minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda